abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nnyo abawulira Impact FM, Victory Christian Center, mwenna mbatumira mwebale nnyo omulimu gwe muliko gwe tukola gwe mukola. Mwe mukola aba Victory mwebale nnyo, Pastor Serwadda webale kubanga ekintu okiraba nti omuntu bw'ayogera, okwogera Bayibuli tugamba mu ntandikwa kigambo n'akola ki, n'afuuka omuntu. Therefore oluusi oba sina luusi kiteekwa okuba nti ekigambo kifuuka, era kyebaga nti ekigambo kyogera, ekigambo kyoyogedde kyangu nnyo okukiba oba obutakiba, olw'ensonga nti ekigambo y'engeri yokka mwe tutegeereganira okubeera obumu, nga tuteesa, nga tusaba, nga tusinza, nga tukkiriza, nga tulwana, byonna ebyo. Kakati olwaleero bamembazi baffe, njagala mmwe ndaba awo abampuliriza, bamembazi baffe ba Parliament be twalonze oba omukulu gwe twalonze, ndabye abantu abakulu bangi nenjogera nabo nga emisana balala, ekiro balala. Emisana arizoninga bulungi nnyo, ensonga ze ziba mu Parliament ntereevu, naye ekiro kiba tekikyali reason, kifuuka gospel. Reason ni okunnyonnyola ensonga oba okwogera ekintu oba nga you mean what you are saying. Nze ndowooza nti reasoning eri beyond profession oba professing, ndi kino kyemprofessing ande kino ndi kiri oba ndi kino, oba ndi doctor oba ndi musawo oba ndi lawyer oba ndi artist. Reasoning is to be that you, nze bwe ndowooza nno nyinza okuba nga siri mutu. Kakati bw'wamala okubaawo reasoning ne wabaawo ne gospel. Gospel ffe wano mu Uganda kye tuyita olwali, oba simanya abavubuka ennaku zino era bakyakiyita lwali, I don't know, naye kye tuyita olwali. Reason emboozi emirundi esinga ne reason amaanyi. Emboozi gospel ne reasoning, okuttaanya ensonga, okuttaanya awamu n'okutuusa ensonga z'ebirowoozo byo eri abalala okubitegeera. Gospel mboozi buboozi, oba ogitwala oba togitwala, it doesn't matter. Kiyisa budde, tugenze mu club, kiyisa budde, mboozi. Gospel temuyina nnyo kye mwagala, temuyina ki, naye nga bamembazi baffe ba Parliament wenjagala tusinziire okubajajinga nga tumaze okutegeera oba ng'omaze okutegeera nti waliwo enjawulo wakati wa gospel ne reasoning, nti emisana bano abasajja baba reasoning right, ne mu Parliament baba reasoning okay, facts bazirina, buli kimu bakirina. Omutawaana bwe gujja ekiro abasinga ne bafuna emboozi etalina kyekola kyegasa, nti
emboozi etukozeko kinene nnyo ng'eggwanga. Emboozi kyekintu abantu abanafu kye baagala ennyo, abanafu mu bwongo, abanafu mu ndowooza bakyagala nnyo, kubanga emboozi nayo kiwoomerezi. Emboozi ewoomerera nemunyumya ku makya ne mwambala mwenna amataayi okugenda mu Parliament, n'olyoka owanika omukono bakolera endakiika 3 oba 2 zokka to talk. Now here you have to reason, oba oyagala oba toyagala, era bakikola. Kakati ekibuuzo kiri bwe kiti nti oyinza okuba omuntu oyo bw'atyo okuggyako ng'oli kye tuyita schizophrenic, nti emisana oba muntu mulala, ekiro oba muntu mulala, era omuntu alina omugongo wano tebamwagala. Bangi abali mu Parliament, abali mu Buganda government tebalina mugongo, abalina omugongo tebabaagala. Tulina abantu ng'abo bangi nnyo, emisana balala, ekiro balala. Ebigambo byabwe emisana birala, birungi, bizimba, ekiro ebigambo byabwe birala. Ekiro ebigambo byabwe biba birala. Nti kakati tukole tutya? Tulina okumanya nti abantu, omusajja gundi oba omukyala gundi bw'ayimirira ku kintu aba akiyimiriddeko ekiro n'emisana. Naye toyinza kutugamba emisana nti Arsenal yawangudde omupiira, ekiro n'otugamba nti nedda Manchester yawangudde. Kiba kitegeeza abazungu kye bayita schizophrenic, obanga oli bipolar. Olina North Pole ne South Pole, bw'oyagala okukyusa okyusa bukyusa bwoti, naye nga ddala omuntu gwe twetaaga y'oyo atakyuka. Nze seeteekayo eyo, kyangu okunkyusa naye si kyangu nze okukkiriza onkyusa nga olimu abantu aba. Leero oyogera kino, enkya oyogera kiri, mu mwaka guno oyogedde kino, mu mwaka guno oyogedde kiri. Bannaffe abeesimbyewo, emisana tuli ku birala, ekiro tuli ku birala. Tetujja kutereera, era tuba twalondedde ki bwereere. Twawule enkola ey'ekiro n'emisana. Lumu nali ku radio neŋŋamba abantu nti ffenna tulina engoye, naye waliwo engoye ezikyalibwamu ffe ze twakolanga nazo nti ezo zaakukyala, ne wabaawo ezisiibwamu ate n'ezisulwamu. Abantu bano bonna bali mu Parliament emirundi egisinga bambala engoye ezo zonna, naye lwaki omuntu aba n'olugoye olukyala n'olusiibwamu, era lwaki omuntu aba n'olugoye olusulwamu? Kitegeeza nti buli kintu kirina we kirina okuba nga kigwa, nti bano be tulonze bali mu ngoye ki
zisulwamu kubanga bwe baba mu ngoye zisulwamu bingi ebibeera mu bisenge by'abantu sijja ebyo bigenda. Bwe tugamba engoye ezisiibwamu, engoye ki? Oyo gwe tulonze ali mu ngoye ezisiibwamu kubanga engoye ezisiibwamu oluusi zaabanga si nnyonjo nnyo nga zirimu n'ebituli nga zaakusiibwamu zo si ze z'okukyala. Then ne wabaawo engoye ez'okukyaliramu, ogenda ku ppata n'okwambala bulungi. Ku ebyo byonna bano be tulonze bali mu ngoye zisulwamu, zisiibwamu, zikyalibwamu. Nze ndowooza nti yenna gwe tulonda yandibadde buli kaseera ng'ali mu ngoye ezikyalibwamu. Kikyentegeeza nga buli kaseera ali clean, nga buli kaseera ali cleaner than clean, nti ateekwa okuba mu ngoye buli kaseera zikola ki? Ezikyalirwamu kubanga akulembera bantu. Buli walaga abanga mugole, buli walaga abanga mugenyi. Therefore engoye ezo ali mu ngoye ekigwe twalonze. Abali mu ngoye ezisiibwamu abo be bali mu byemizannya ebyokuzannya kubanga mu ngoye ezisiibwamu totya kutuula na mu nfuufu. Kati waliwo ab'obufuzi abalina obuwongo obw'engoye ezisiibwamu, ne wabaawo abafuzi nga bali mu ngoye za kukyala bo forever, nga buli kaseera ali okay, smart, ate tava ku ki? Ku mulamu. Ate bw'oleeta oyo ali mu zisulwamu nga ze mwamulonderamu oba oleese ebizibu, kubanga engoye zisulwamu ziba mu bisenge eba private life. So tetumanya ky'oba okola mu ki? Mu private life. Ekyandibadde kibuuzibwa, private life yo weeyisa otya? Oli otya? Nti okulonda kuwedde, twambala engoye ki? Ng'eggwanga twambala engoye zaakukyaliramu. Bwe ziba zaakukyaliramu teri kukyuka. Buli kaseera tuba tutya? Upright. Bwe tugamba nti twambale ez'okusiibwamu, nakyo kibuuza. Twambale ez'okusiibwamu. Bwe ziba ez'okusiibwamu tetujja kufaayo kuswala oba otudde mu ttaka oba oli mu jjama oba okuzubitya, tebitukwatako. Ze engoye ezikola ki? Ezisibwamu, kukyaliramu n'okusulamu. Njogera ebintu bino naye mujja kubitegeera nti abantu abo be tulonda abamu emisana balala, ekiro balala. Gavumenti eriko emisana ndala, ekiro ndala. Olumu eyinza okwambala engoye ezisiibwamu ate n'ekirala yo gavumenti kennyini twagaliza twambala engoye ki? Abo be twalonze batwagaliza kwambala ngoye za kusiibwamu. Ebintu ebyo bingi, okusiibwamu kitwala n'obwongo. Engoye si just zino, naye n'obwongo mwebwe byonna ngo lugoye lw'oyambadde, bye wasoma, by'oli kati, ezo zonna ngoye ez'enjawulo z'olikola ki? Z'okoleramu emirimu gyo. N'olw'ensonga eyo gino emyaka egiddako twekube mu ttooki tusalewo twambale engoye ki? Zisiibwamu, zikyala oba zisulwamu. Abatulaba mwebale okulaba Dream TV, mwebale okuliza Impact FM, mwenna mbebaza abali abakola ku Impact.
Mwenna mbebaza. Mwenna abali mu Victory Christian Center mwebale. Byonna bye mukola oba kusaba oba kuwaayo. Mwebale nnyo kubanga oyo akoze emirimu ng'egyo si wa mu ngoye zisiibwamu. Mmwe abakoze emirimu egyo ba Victory Impact temuteekwa kuba mu ngoye zisiibwamu. Buli kaseera muteekwa kubanga muli sharp smart nga muli mu ngoye zigenda okukyala. Ekyo kitegeeza omutwe guli steady, byonna biri steady. Love, omutima guli steady, olubuto luli steady. Ezo zonna bye twambala ntuga nti now these people oba n'omuntu oba n'omukyala ali okay. Naye temubeera nga temumanya nti oyo gundi ye engoye zaalimu zisiibwamu busiibu. Ebirowoozo bisiibwamu. Oliti waliwo ebirowoozo bisulwamu ng'engoye. Aye wabawo ebirowoozo ebikutambuza ebikukyaza. Nga Bayibuli bwegamba nti ekitone ky'omuntu kimuseguliza. Buli kaseera oba ng'oli steady, oli alert, ate nga tokyuka. Alina engoye zisiibwamu ajja kukyuka kuba ekiseera bajja muga nti wayi tugenda wagundi. Naaba oyambale tugende. Oyo akyuka. N'ez'osuzeemu bajjaga nti wayi togyemu nayiti tugenda. Naye ali muzikyalwamu teri amugamba nti zijjeemu olw'okuba tugenda oba tetugenda. Era ne bw'osigala waka ng'oli muzikyalwamu. Waliwo bemmanyi abasajja abalitayarinze. Naye nga takyasobola kuggyako ki taayiye. Yakimanyiira. Buli kaseera naddala ba diplomat. Diplomat tajjaako suuti. Bw'alitayaringa era suuti asigala akyakola ki. Akyajjamba. Ate nga diplomat abeera representative w'ensi oba wa kingdom nga ffe oba Victory Christian Center bweteekwa okuba diplomat oyo akiikirira headquarters. Nze kyempita headquarters ly'eggulu. Oyo alikiikirira buli kaseera ateekwa kubanga ali luddawa mu ngoye ezikyalwamu. Mwetegefu ne bwe kuba kufa. Mwetegefu. Ajja genda buli wamu nga takyuse. Naye kiri eri ffenna okunoonyereza ebyo tubivuunulira abantu babitegeere. Tusobole okugenda mu maaso nga tuli mu ngoye ezikyalibwamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.